Ekiri mu UPDF kitokota sisanikire anti Banamagye beyawuddemu abawagira Museveni ne Mutabaniwe n'abo batawagira kya Museveni kubanga yalonze Mutabaniwe okubanga ya munnamagye w'okuntiko n'Obuyinza Bwona nga yabumutaddemu. Bano nga bagamba tekisoboka takizira ntibanza kubanga bo balwana entalo era bayise embugubi bunene okutuuka ku bitibwa bye balina naye ate nga mutabani w'omukulu yadde bajja bamuyisawo buyisa talwanangako ate wali mission yonna gyali aweereddwa n'agiwangula byonna ebadde byakumupampinga bupampinzi tebayinza kukkiriza omuntu nga bw'atyo okubanga yabakulembera. Kati nno balangidde olutalo Ssematalo ku mutabani wa Museveni ko ne Museveni yennyini bagambe amalirivu ekijja kijje bagenda kubanga mugenda kulaba na Uganda ekyo kibalangiridde nti nno bo tebayinza kukkiriziganya muntu wa Kibogwe kubanga yabakulembera ate nga bo balina okugu n'ebyo bayiseemu bingi nnyo n'olwekyo olutalo lutandise. Olutalo tetumanyi kirugenda ku gye binaggwera naye nga bo bagambye tebayinza kukkiriza kubanga basalutinga omuntu bw'atyo ate walina kintu nakimu kyali akoze mu bulamu bwa Magye ate babere nga bo bamuwa ebitiibwa ebitagwanidde era kati bagambye General Museveni balabye byatandise si bye birina okugoberera era bikontana n'eggye n'amateeka gafuga eggye lya Uganda erya UPDF. Wano nno wetutuuse abayinza okuba nga siwagenda kuba wangu General Museveni ebintu byandimukawako Mutabaniwe ebintu byandimuzibudde bandimuzibirira katandika butandisi so kulaba katambi kano omanye ekigenda okuba nga kijja kya Museveni kwata obuyinza n'abuwa omwana we. Kati kambaddize emabega wa ekifo kya Chief of Defence Forces obukodyo bw'Obote bwe yazannya ne Boyito Joke Tanzania ne ba Museveni ekifo kya Chief of Defence Forces kikulu nnyo kubanga yabanga nannyini magye yaba president wa magye bajja bakitambuza paka Obote nga alina obukodyo bwe bwayagala okuzannya ne baba nga bakiwito Joke. Kakati Boyito Joke kababuulire nze bibambuulirako kubanga yabimbuulira yali munne nnyo wa Paulo Muwanga. Ekiro kino kiddamu n'atugamba nti mbabuulire ti mu share ya Chief of Defence Forces okuleeta Obote mu buyinza bane nkulabye Sabata nkulabye sharinga weebale nnyo okujja senga n'abo abasharinga kyali kirungi nti ekifo kya Chief of Defence Forces Boyito Joke kye yalimu bayomba n'Obote kyava ku miliyoni 8 ekya dola ekyatundwa mu mmwanyi kubanga Boyito Joke yafuna ekifo ekyo nga avuga agenda y'Obote okumuzza mu buyinza n'okuvoola lule n'okulikuutinga mu kikosi ky'amaluumu monna ebaali bategedde ne batuuka mu Northern Uganda byeyakola muyingie tumaze okukwata ekintu yali Boyito Joke. Abalala bonna mu axis ze baalimu ne babagaana okulikuutinga amagye nga Chief of Defence Forces yabagaana so that they could outnumber nga bayita mu Buganda bayita mu Bunyoro bayita mu Ankole they could outnumber bo bafune majority mu magye bazanye politics waabwe gwali bazanya okukwata eggwanga balifuge. Kati mbawa history ebintu bino mbiwulire ekifo ekyo be bayomba Obote ng'agamba Chief of Defence Forces yamuwa obuyinza n'amugamba nti mpa ku ssente ezo emiliyoni 8 kubanga amagye gaye tegasasulwa nga nago geeyiya bweyiya mugende mubbe mulutinge mukoki gwenyaga oba toba okola ki gwe funa ssente emmundu ye maama we taatawo nga bwe bituuse kaakati ebyatuviirako okulwana n'okwenunula buli muntu okuwaayo obulamu bwe ne bafa twenunule. Kakati ekifo ekyo
oyikyava amugamba nti Obote Paulo Muwanga yali weeyo omuntu yemugamba yamukwaga namugamba nti nze nakuwa oba president nsobola okubukujjako essaawa yonna n'akwata oluggi nayo maaso n'alumukuba we pu otojjako n'afuluma. Kaakati Paulo Muwanga ye agamba kyava agamba Obote n'amugamba nti omulabye essaawa yonna akugambye akuwamba. Ekifo kya Chief of Defence Forces kikulu nnyo kubanga yaba akutte amagye g'eggwanga mu ngalo ze bw'ati. Kyenvudde mpandiika ebbaluwa eno olwaleero nga ngiwandiikira bajenerozi bonna abali mu magye aga NRA, aga SFC ne UPDF. Eno mbawa introduction ku topic gye njogerako. Kakati oli kyava agamba Obote kyava agamba Muwanga nti sala amagezi omulyewo. Kakati Muwanga n'akola olukwe ffe twalumanya olugjawo okumutega bomu mu helicopter amugyewo kubanga yali threat ku bukulembeze bw'Obote ng'ate Obote amaze okutuuka ku bwa president. Kakati Obote bw'amala okuggyawo Paulo Muwanga, manya Obote bw'amala okuggyawo Oyito Joko ne Paulo Muwanga ne baggyawo Oyito Joko, amagye ne gatabuka. Kati amagye bwe gatabuka gundi Obote aleeta junior officer wansi amuyisaawo amuwa ekifo kya Chief of Defence Forces, ndowooza yali Opono Chaka. Bano abali wansi bagamba nti abakyoli n'abalango mu hierarchy bano oli yalidde mulango ono abadde addako y'ono ono ayisaayo wansi owa wansi n'amuleeta nga Museveni mistake zennyini z'akoze okuva wansi eno n'ajja ng'ajja omwana ku bwa local defense amutambuza amuwa obuyinza obw'amagye kati agera kumuwa obuyinza bwa president. Bano bonna bakalampe nga abalwana abatandika amagye ga NRA okuva wansi abakuba birebe paka waggulu abalwana okuta gavumenti mu buyinza. Bano bonna ab'amagye balimba nti no revolution bonna yabakubye ekimooni. The most important person mu magye gano nze nga bwa analyst ye omusajja oyo abadde alina ka group akake akaagala okuwamba obuyinza kubanga Museveni yabakomyawo. Museveni yategeera ekizibu ky'eggwanga era kye twava tumuwagira n'okumwagala, abamwagala okusooka n'okumuwagira ate amwagira kizibu nnyo naye ffe tutandise okumuvaako ng'atandise okukyuka mu 89 nga twatandise okulaba empisa zaaliko si ze ziri, buli muntu amweggyako, Abaganda basiba, buli Muganda waali bakini ya ulinzi, buli Muganda we yali bonna bayitongo, buli Muganda we yali nga ali kini ya ulinzi. Tuga atuwoleza ngenda Rwanda kibiki natusirika. Hakati kankubuulira ekintu kino lwaki kikulu nnyo. Ffe tulwanirira Uganda si ya kusosola mu mawanga, si ya kusosola mu madiini oba si ya kusosola mu byanfuna. Twaga Uganda empya efaanana nga Europe ze tulimu oba za America ze tulimu. Tetulwanirira nze, that's my life struggle. Okujja abantu baffe mu Bucha Baganda twadde mu Bucha kuva mu 66 tujja kulekera paka mu Bucha tuvuddemu tugera kuvaamu kakati eyo na mpiseyo buyisi nga nakyenjaga okugamba nti kakati bano bonna ab'amagye
abali wansi be baakubye ekimmoone nga ne Uhuru mwali. The most important person ye Uhuru. Kubanga bu Uhuru abadde alina political agenda ze. Ffe tuba tumulaba ng'aba analyst ne military agenda ze eza takeover yatajja zirekera awo. Kyova abantu nabagamba nti bwe tutuula obutuuze tutamobilize nga tutakola political work waffe gwe tulina okukola tuba twekotogera. Abatunuulidde obukulembeze obwo n'emmundu n'obukodyo bayitirivu. Era they can mobilize and they can fight and they can take over government. Netudda mu bivuyo. Ne mbagamba nti kaadi ze twalina okuzannya. Nze nga analyst bwe mbiraba zimisingamu zijje nezispeedi. Ati tudde okuzannya kalata si kyamu. Watege zimisingamu naye simbi nnyo naye zimisingamu mu people power. Simu eri endala bagiyita batya? Si Nupu. Nupu yo nnungi. It's a well-established political party named People Power Liberation Movement ya Uganda. Because I believe that people power must do its job to liberate the country. Then the political system, NUP, DP, UPC, nebitandika. Tumaze okukola eggwanga eppya. Hakati nze mba opinioni zange. Kakati nti bano bonna betuwandiikidde ebbaluwa ba genero. Muhoozi obadde omulaba ajje ono omusajja omutemu eyali mu poliisi kale Kayihura amugjeeyo mu kkomera amugee taata bano bengenda okukola nabo bagenda okunnwanirira kubanga amagye gali divided emirundi mingi waliwo gali agakaaba ne bawa obubaati ne bagoba embwa bakalampe nga bakubi b'emmundu wawawo gono gwazze bakozesa bonna balina question mark. Bonna balina question mark. Kakati ffe tugamba offer yino ne tugiwa ba generals nti nga ne Uhuru mwali ne Kayihura mwali n'abalala bonna tulwanirira kutereeza ggwanga. Museveni bye yabagambanga nti muli ku national cake mwenna era mulwanira ideology byali bya bulimba. Kubanga tuzze bukya president waffe ajja Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja twali tubasomesa kubanga Museveni yajja nti okuwa emmundu yange n'okuwa ebifo byange mu NRA yange oteeka okugenderera ku mateeka gange ne ideology yange y'ekibiina n'ebigendererwa byange nze okuwa ekifo ofuuke kaada wange, which was totally a wrong ideology. Kati ffe wrong ideology ne tugibasomesa tubagamba no, we are going to fight and replace the wrong ideology with a good ideology eya national capitalism. Nti ow'amagye yenna jeno twagamba nti ffe tulina biliyoni zaffe mukaaga. Si propaganda nga wa Museveni ez'okustabilizinga amagye ne security ne poliisi yonna okusooka okugasasula okuvira ddala kuwa wansi omusirikale wadde wa local defense owa wansi afuna emitwalo gy'etaano egya dola mu dola. Genero tujja kukuwa miliyoni emu eya dola. Genero tujja kukuwa miliyoni emu ya dola. Okakkane otuule wansi ate tuzimbe eggwanga eppya n'eggye eppya ery'abantu. Ye counter offer number 1. $1 million ekintu kye tutajja kulekera muntu yenna. Kino tetujja kukibalimba mwe ba genero. Kye tutajja kulekera muntu yenna lye ttaka eribbe.
as we are going to build capitalism, land ownership, the wrangles in land ownership, Museveni abadde abagamba mubbe, mutwale, mukolechi, ezo tezijja kubeerawo. Ettaka eyalibba ligera kumugibwako, bw'alwanisa neegatta ku sayidi ya Muhoozi. Kati nga kale Kayihura alina emisango gye yatta egy'abantu bangi. Ne Uhuru alina emisango gye yatta abantu e Kasese. Ffe tukugamba Kayihura ne tukugamba ne Uhuru. We shall forgive you. Kubanga mu conflict, okuresolvinga conflict n'okulwana, ate eventually we shall sit down. So we are telling you no. In any arguments ezigenda okuba mu ggwanga, kubanga already ziri visible. If you take the side of Muhoozi to fight against Ugandans, bw'onookwatibwa ojja kuvunaanibwawo crimes owanikibwe kalabba. Bubi. Bw'otolwana na bannayuganda nga bataleeza ensi yaabwe, ojja kusonyiyiwa byonna bye wakola, kuba bali abantu baafa. Kayihura, Uhuru, buli genero yenna ali ku sayidi ya Muhoozi mu SFC, UPDF ne NRA, ne ba junior officers bonna ne staff officers bonna abali mu magye ne mu security. This is a counter offer of peace. Kubanga tugira kuzimba eggwanga, tujja kulinunula at any cost. Tujja kulinunula ffe nga bannayuganda kuba tumaze okuzuukuka. Tubagamba there is a counter offer. Tujja kusasula $1 million mu cash. Tukuwe ettaka nga lituli kujje, bw'oba olina ettaka lye wagula mu mazima nga ne nannyini gwe waligula mu mazima, not exceeding 100 acres of land. Kubanga wano walina okuleeta omutawaana. Bw'oba politician, kubanga nze nsaba ogwo mulimu mpulira ngusobola, ng'oyagala kutereeza nsi oggyemu emitawaana, tetujja kuggyawo land ownership, naye ettaka buli muntu alina kukola sacrifice. Olwa mistakes ezikoleddwa mu Uganda olwa Museveni, nti eke 10 buli muntu munnayuganda kwalina okukoma, okuggyako eri abakabaka, aba Buganda, aba Bunyoro, aba Busoga, abaaki, aba traditional leaders bonna. Ebyo tujja kubiggyawo, saagala kubyogerako. Land redistribution tujja gikola mu bwenkanya, buli muntu afune ettaka tulyoke tuzimbe eggwanga eppya. Naye gino emisango gyonna gye mukoze, senga temudda ku sayidi ya Muhoozi, gibasonyiwa. Bwe mudda ku sayidi ya Muhoozi ne mukwatibwa oluvannyuma, ne mugenda mu International Law Tribunal, you lose everything. Kale Kayihura kino kiwulire, ne Uhuru kiwulire. Kubanga Uhuru yakubiddwa nnyo, ye tekisuubira kuba kye bamukoze. Kubanga Uhuru ye alowooza, kuba Uhuru yadde yeesunga nti bannayuganda bazuukuka, bo balwanira Africa yonna. Webale Munonga, webale kiki nga Museveni alowooza nti ajja musiba amuyitako tamulaba. Ye badde amulaba. Kyova ati Uhuru baamukuddeyo bati. Edda wafu waliyo omusajja yayogeranga luno Luzungu, yayogeranga n'agamba saagala kuboogera li. Yayogeranga n'agamba nti nfade kemu mbwa terina weeyimiridde. Nti Oluzungu lwategeezanga nti ekigambo mu Luzungu nfade kemu kitegeeza nti embwa terina weeyimiridde. Kati Uhuru baamukudde bati, baamukudde omulekaawo mu vegetable awo. Naye baamala nti is a political threat. Naye tajja kuggyawo genocide egenda kugwa mu Uganda. Nze kati am summarizing kubanga mmanyi bingi. Am summarizing mbawa bingi. Kyetuva tuwa counter offer nti ffe tujja kusasula amagye gonna okustabilizinga Uganda ate gagende mu magye amapya. Oba
waliwo antegeera mu kino nti bagenerols mwenna you have to think twice kobe mu UPDF SFC NRA oba kiki bw'oba ddala ng'amagye ga muhoozi it's not a foreign army ge yajja e Rwanda ne Burundi ne bajja ne Congo nga bamba ne bateeka mu Uganda nga baneutralizing okufuula bannayuganda abaddu. If we give you a counter offer buli mwamagye nti gye najja kufuna $1 million then cranks paka nga bwezikka wansi n'emyaka gy'osaavinze ofune tuyo tuzimbe eggwanga eppya nga liri based on national capitalism. Kakati oba oli yayingira amagye ng'ayingira amagye kufunamu ssente nga Museveni amuvuze ekigaali kyo kyonna kyamuvuze ati muvuzi wa bigaali mu bulimba bwe n'obubbi kati mubirabyeko bonna Kyeyakoze bambali bonna yabajjeemu yabatadde eno bano yabatadde eri obukwebyo yabalese mu mazzi bangi bonna mujja baba nga balugenze. The counter offer of people power President Chagwany jagera okuzimba eggwanga eppya ffe wamu n'Abannayuganda is the best option eya national capitalism where we Ugandans we own the means of production, sales, profits, export and import. Obugagga tubufune ffe kennyini tukwate abaana baffe tukwate ssente ziri mu oyiro kubanga Museveni yagamba kino kibagamba nti ssente mu mukumi mu Buyinza yabawe ku buswazi obusente obutonotono ate ng'essaawa yonna akugoba ffe eggwanga lye tugenda okuzimba teri ali kugoba mirembe na mirembe n'abaana bo n'abazzukulu. Essente za oyiro ye muhoozi zayagala okugjayo akwatengako obukunkumuka agabireko mu abasirikale mu mukumi mu Buyinza n'ennyanja mu mukumiko mu Buyinza nabyo bugagga mu mukumi mu Buyinza. Ffe tugamba no tukwate ssente zino tuzisomesemu abaana bammwe bonna ab'eggwanga lyonna si masomero ga bulijjo amasomero ag'ebweru amasomero ag'ensi yonna tubasomese ate tubakomyewo mu system babe nga bebakola mu factories ate nga factories zaabwe ne profits zaabwe. I think that's a good counter offer mwe ba generals kubanga ne baluwa njiwandiikidde ba general bagiwulire benjagadde okuconcentratingako. For example kankubule ku schools kubanga abantu badde bambuuza nnyo nti amasomero gano mugera kugakola mutya nti amasomero gano abantu bazimbye amasomero gaabwe mugera kugakola mutya bo munaabajja mu business tuga no kyetujja okuconcentratingako nti essomero lino ani nannyini ani alina ekyapa ky'ettaka eky'essomero kubanga school system tugera kugikyusa ng'eri uniform mu Uganda yonna ate ng'eri ku international standards. Zo the Ministry of Education zigenda kuvaawo tuwane Secretary of Education akwagana ne federal states zonna nti Secretary of Education akwagana ne Secretary of Education mu Buganda mu Tooro mu Ankole mu Bukiga mu Sebeyi bwe bati nga tuli ku curricula yonna eri ku international okuva ku nursery school okutuuka mu primary school ate nga proposal yaffe ya Great Lakes region yonna kubanga batuba tugenda kukola political system yemu economic system ne school system yemu must reflect all the Great Lakes. Tuba twabagala tujja kunegotiatinga gundi ezo zonna ebintu bya Museveni nti East African Community nti bano basomesa bati kati batugamba nti ssente ziva mu oyiro zigera kusasula bakadde n'abantu abateesobola welfare kubanga tujja kwewola ssente ebabe tebajja kuzituwa ate tuzigabire bwereere nga tezikyadda mu welfare no fe tugenda kukwata ku nkadde ku ssente zaffe za oyiro tuzikozesa okusinga okusomesa n'okuzimba ekimanyonyo ekyamasomero ga private schools kubanga private schools ziteeka okutuuka ku mutindo gwe gumu
ne government schools ne colleges zonna zetugenda okukola ne universities kubanga buli state yo tujja kuzizimbamu state universities college universities zonna colleges zonna nga bukyamu America twaji working group twajijja ku ya America kakati private schools zino nti ojja kusayininga endagano ya myaka 3 ozimbibwe essomero epya eri ku mutindo ogw'eggwanga simwe kusigala mabega kubanga mwazimba amasomero oli anakyagala kubanga tetujja kukkiriza substandard schools tetujja kukkiriza substandard education kubanga gwazimba essomero no kubanga amasomero ambadde bagazimba nga bizinesi afe tujja jama no tujja kugazimba nga gakugasa ggwanga tetugamba nti toba na ssomero lyo naye essomero lityo kubanga liri ku international standards lityo okuba ebizimbe biri ku international standards tujja kuwa working plans buli kimu kakati teacher abasomesa mu masomero gano we shall subsidize these teachers nti mukyuso bawo gwe mitwalo 5 oba miliyoni emu tujja gano no teacher afuna sente bweziti tuleetere ba foreign teachers nga bazze kusomesa abanasomesa mu colleges okuva mu America mu Canada mu Bungereza mu India nga bazze kusomesa paka tunatuuka ku mutindo kuba eggwanga lya kuzimba nti gwanajja mu private school okuzimba ewo okusomesa science oba amateeko buli kimu subjects nga tunaba tuzitaddewo zonna reform education reform system gwe tujja kugamba nti gwosobola okusasula sente mmeka kubanga ziri bweziti ate naye gwalina private school nti foreign students boyingiza buli mwaka mu ssomero percentage eteekwa okuba bweti tojja kuzimba foreign ssomero liryo oba universities ezo gwe ng'osomesa ba foreign students si bokka ng'ate eggwanga liraakinga okusomesa abantu baalyo no wajja kubawo cap nti bw'oba ne private school yo yes private colleges yo yes eri ku mutindo bw'oba ne students oba sikatugambe nti foreign students baba 20% oba osobola okubasomesa kuba baba bakuwa ssente nnyingi osobola okuba nga looni zo zisasula abantu bano babadde bambuuza nnyo ku kantu ako ak'amasomero agali private kubanga abantu balowooza bwe tujja ntwogera ono propaganda twogera bwogezi no tuba tubitegeera bye twogera kyova ababirwanyisa nabo bwebali ababirwanyisa bwebali naye kisi kikulu kasita ebintu bino bigera ku rekodi bulungi nnyo kakati bajjeno baffe tubasaba temwegatta na muhoozi mu ssaawa gye tugendamu embi do not align buli musirikale yenna ali mu security buli musirikale ali mu NRA oba yali mu NRA buli musirikale yenna eyali mu UPDF gwe bajooga gwe bataasasula gubaawo obubaati obutono gubaawo emitwalo 15 gwe bajooga emboozi zino eza Museveni gwe zajooga n'obubbi bwako tebabalimbalimba ate muddeyo mubakolere babajooga ekimala tetugenda kubasasula busasuzi ssente tugenda kubasasula ssente tugenda kubawa ettaka tugenda kubasomesa abaana bagenda kusoma mugenda kufuna package eya GI bill nga nungi abaana bo n'abazzukulu nga basoma emirembe n'emirembe ng'ate naawe olina factory eyiyo kubanga gye nayise national capitalism eyo program gye tugenda okukola mu Uganda twaginnyonnyola egenda okuteeka abantu buli munnayuganda okugenda okuba nti akeera ku makya ng'ava mu maka amalungi ava mu nnyumba ye ennungi yalidde bulungi alya n'omulimu aguyina program gye twateekawo nti nno abantu okuva ku mutwalo gumu bajja
ezeko internet tawana bategedde nga baba owninga ensi yaabwe buli munnayuganda bw'anaaba owninga ensi ye kyova nti mu Amerika wano abantu bakugamba ekikimu zanyira ku kiraato zanyira ku American democracy buli muntu yenna esystem eyazimbibwa mu Amerika avayo n'agirwanira kubanga system nnungi ne mu Uganda kyetugamba kyekimu ne mu Great Lakes kyekimu titulina capability n'emikwano gyaffe egya Western democracy egigera okutuyamba okuzimba the Great Lakes region okugyawo emirembe gy'Abakongo Abana-Uganda Abana-Rwanda Abarundi Abatanzania in a federal structure in a good economic system good educational system ate nga ffenna tuli bagagga nga bw'oba ovudde mu magye aga bulijjo ng'owummudde toddayo ate kukaaba nti olomba ate amagye gajja kuba nga ga luwalo lwange nina okusaavingayo bwe kati nga bwolaba aga Israeli oba aga Switzerland aga standby gali bwe gati oluwalo lwa lutuuse kangende nkola ebbanga lyange teryakujooga mu ranks teryakulinnyako bisooto teryakuvuma basegujja eno program ngikoze okucounterbalancinga mu 7 ne mu Hoozi ekizibu ky'eggwanga temwegatta nabo abasirikale temwegatta nabo mu ssaawa ejja kubanga ye agenda kumuwa buyinza temwegatta naye nammwe bajje temukomandinga basirikale ba junior officers kugera kuttira abantu bwereere Kaihura ne gurupu yo bajje ne bonna mwe baleka abalina omutwe omunene babikole gye bijja okuggwa mujja kulabayo yeno message mbadde njagala okuyisawo olwaleero eri bagenero okuva eri bannayuganda abawulira nti bo bajja kwegatta ne mu Hoozi okutirimbula n'okugyawo eddembe ly'obuntu kubanga kimulwanya tekiriiyo example ya Uhuru yokka buli mujaasi yenna bwedda nze bansirika mu message abantu noga ebintu byemwogera nga bituufu Uhuru yali yalowooza nti ayingidde mu kintu kya movement balwanira Africa yonna it's not there kakati bamukomeza baasi yamusudde oli abadde agamba bwekutuuka okugjayo tanka yazijjayo bwekutuuka okugjayo ogereka seesa aba bonna baganya okukumanira yajjayo kuba yali mu kintu kya NRA tekisosola amawanga tekiriki webale munonga amuyita muntu yavuga nti gwe kakati essaawa yotuuse gudde ebbali so nze message mbadde njagala okuyisaawo ziri bbiri olwaleero luno the chapters nze I'm not a chapter leader Daniel Kauma doctor be bali mu people power leadership nze yange ya analyst wabula mube ku stand by at least hold a town hall meeting every month of events is etambula mu Uganda at least wonna mu diaspora ekyokubiri abamagye temwesiba mbino nga maliriza ku kino kyembadde njogerako just kyembadde njogera nabye ekyabadde heiti kitunuulira amanyize amawulire gano galiranga mateeka oteeka okulaba references ezikuwa side any side B Haiti one of the notorious gang leaders bamuyita barbecue yali yetuma n'amannya barbecue bamuse okiwa bamuse yafiiridde ki
okusooka bagamba nti balwanirira president ave ku buyinza. President bwe yava ku buyinza ne bagamba nti kale katumuteeke wansi mundu tuteese. Era bagamba nti ate ffe twagala okuba nga ffe tufuga. Ne bagamba nti bonna ne bakakkana ku ye ne gatokota. Kati yafiiridde ki? Yafiiridde ki? Abaana be yabaleseewa. Obusente bwabadde abbyeyo mu bbanga ettono yabuleseewa. Babasse. Gurupu yonna batandise okuttingana. Nti ffe nga tukola ebintu bino, we shall find a political solution, an everlasting political solution eya Uganda. Abantu abamu tebamanyi abanwanyisa ennyo, tebamanyi the importance of my involvement in the liberation struggle, the history gwe nnina n'omutima gwe nnina ogwegonga. Senga bali gumanya bali babanjagala nnyo ate bajja kunjagala. Kankayiseewo nga nkabagamba. Amanyi nze always I refer to history. Nelson Mandela bw'agenda okuva mu komera negotiating n'abazungu kubanga eventually any conflict must come to a political settlement. That's an international law. Tetuli ba primitive nga bw'olaba ba Haiti. America babagamba mu mobilizing mutuwe political solution ne bagaana. America bwe byawunya ne Secretary of State nayimuka n'agenda okuba way out n'agibawa. N'abaga kati way out yammwe mu kwagala na bano kifula batya kwa America ate basobola kufuna solution ku bintu byabwe. Kakati kino kyembagamba kikino. Ramaphosa, or president wa South Africa, Ramaphosa, president wa South Africa, was one of the leading byebyo embeera bwetyo bweri Banamagye baffe tubeeko kye tukola tubeeko kye tuyamba eggwanga baka mbuulidde mwekwate okutwakubanga eggwanga lyaffe Uganda litereera tetukkiriza kukozesebwa nsobi tukole ebyo nga tugoberera amateeka n'okutereeza eggwanga lyaffe Uganda ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okulanga Uganda eno tugikola n'ebeera ensi ddala ey'emirembe. Okujja kutaanoza ku mwana tekina kitwala ggwanga Uganda okujjako okulitwalira ddala mu ntata. Tulina okuteekawo demokrasiya ffenna bwe tunenyumirizaamu ne tumugabanako ffenna akulaakulanya eggwanga lyaffe nga tugenda mu direction eyegusimisa. Kati gwe Munnayuganda wenna gy'oli omwagazi w'enkyukakyuka buno bubaka bubwo wano we tuli si wangu. Tulina kuyimuka, tulina kumenka, tulina kwecawa, tulina kwecanga twekalakase Uganda yaffe esobola okuba obulungi. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bw'anabakkiriza ddunda lwe ge bannamugereka bataayi mweraba.